Enteeseganya wakati wa minisitule y'ebyobulamu awamu n'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okulaba ng'ekisaawe ky'e Namboole kiddizibwa ab'ebyemizannyo zigenda mu maaso. Namboole kisaawe gaalikooleka ekya Uganda kyasalibwawo okuba ku ebyo ebijjanjabirwamu abalwadde ba COVID-19 wabula ebbanga nga liyise ng'abalwadde tebaliimu. Newankubadde Uganda ayina ebisaawe bitonotono ng'era emizannyo egizannyibwa buli wiiki gisusse obungi. Okubaganya ebirowoozo kukyagenda mu maaso oba ddala Namboole eddizibwe ab'ebyemizannyo. We are in talks with the Ministry of Health. As of yesterday, I even had an engagement at Parliament with the Minister of Health herself. We expect that sooner or later, the Ministry of Health will be able to accept to hand over wholly or partially Mandela National Stadium back to the Department of Sports at the Ministry of Education and Sport. Ye minisitiri w'ebyemizannyo Hamson Obuwa agamba nti Namboole yeetaaga okuddizibwa obujja kubanga mutindo gwayo tegukyatuukagana na mutindo gwa bisaawe eby'ensi yonna. Namboole ng'etuuza abantu 4.5 ge maka ga ttiimu y'eggwanga The Cranes so ng'ate emizannyo emirala ng'emisinde nabo babadde batendekebwa mu kisaawe kino. Zo ttiimu nga URA Police n'endala nazo zibadde zikozesa ekisaawe kino ng'amaka gaabwe ag'okutegekeramu emipiira gya liigi.